Mukama tumwebaza nate kubanga ate atuwadde ekiseera okwongera okuyiga ku kyokuyigako kyaffe ekikwatagana ne okutuukiriza enteekateeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwakulinako ng'omuntu omu. Mwebale abagoberera kubanga tusenvudde era olwaleero tuli ku kitundu ekya-21 n'omusomo gwaffe guno nga twasooka okwebuuza ekibuuzo ne tugenda nga tukiddamu ne tulaba nti buli muntu ku ffe alina entegeka Katonda gy'amulinako. Teri ali ku nsi kuno nga tolina ntegeka oba kigendererwa Katonda kye yakuleetera mu bulamu buno. Kati ne tutuuka ku nnyingo ey'okubiri nga tugamba buli omu ku ffe kimugwanidde okuzuula entegeka eyo Katonda gy'amulinako oba ekigendererwa Katonda ky'amulinako. Ne tutandika okulaba nti biki ebituleetera bye tuyinza okuyitamu okutegeera Katonda kyatulinako. Twalaba nti ekisooka kwe kumanya Mukama ne mutegeera. Bwe ntegeera Mukama ne muzuula nezuula kikyendi mu Mukama. Ekyokubiri kye twalaba kwe kuba nti munda mu ggwe bwe mubeera nga mulimu okwagala okukola okwagala kwa Katonda kikwanguyira okuzuula okwagala kwa Katonda. Kikalubirira omuntu oyo ataliimu kwagala kwa kukola kwagala kwa Katonda. Naye buli lwembeera n'okuyaayaana mu nze nti njagala okukola ekyo Katonda kye yandeetera mu bulamu buno kinyanguyira okukizuula. Kati ate bwe twavaawo ne tulaba nti okuzuula ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kikugwanidde okwewaayo eri Mukama, tusarenda okubeera nga weewayo gy'ali okukukulembera, okuluŋŋamya, okukufuga obulamu bwo. Mu mbeera eyo kijja kwanguyira okutegeera ekigendererwa kya Katonda. Ne kakati kye ŋŋenda okwogerako kino nno kikalubamuuko. Kikaluba n'ensonga ngenda gibabuulira kye bakiyita okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu. Okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu. Nzikiriziganya n'abo abatakyayagala kuwulira muntu ng'agambye nti Omwoyo Omutukuvu yagambye. Nzikiriziganya nabo olw'ensonga nti abantu bangi nnyo balina ebirowoozo byabwe mu bo naye babituuma Omwoyo Omutukuvu. Naye ekyo tekijjaawo nti Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamya, tekijjaawo Omwoyo Omutukuvu kubeera ng'ayogera. Ekyokuba nti abantu bo bakikoleramu ensobi. Tekijjaawo kubeera nti Omwoyo Omutukuvu yasigala ng'akyaluŋŋamya. Era ne bwe tunaakola ensobi ffenna abantu ne tubeera nga tugamba nti Omwoyo yaŋŋambye nga teyakugambye, Omwoyo alisigala ng'alina baaluŋŋamya ne babeera nga ddala baleeta ekigambo kya Katonda. Kati mu mbeera eyo okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu tugenda kulaba lwaki kiŋŋwanidde okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu okusobola okutegeera okuteesa kwa Katonda kwa nninako oba ekigendererwa kya Katonda kya nninako. Okwesigama ku Mwoyo Omutukuvu. Naye nga ŋŋenda mu ekyo njagala okuleeta okulabula kuno gye tuli ng'abaana ba Mukama nti akozesa ekintu ekyo n'oga nti Omwoyo yaŋŋambye nga Omwoyo tannakugamba kikomye kubanga kyokola kibi. Ntegeeza kyokola izisiini okwogeza Omwoyo Omutukuvu naye nga kyomwogeza ye teyakyogedde naye ng'oga nti Omwoyo yagambye, Omwoyo yaŋŋambye, Omwoyo yannuŋŋamizza naye nga oli mu magezi go okozesa magezi go. Njagala okukulabula nti kikomye ekyokubeera ng'oyogeza Omwoyo Omutukuvu nga tayogedde oba ng'oyogeza Katonda nga tayogedde olw'ebigendererwa byo gwe by'oba olina. Naye ŋŋambye nti yadde abaana b'abantu bakikozesa ne bakikoleramu ensobi, Omwoyo Omutukuvu asigala nga aluŋŋamya eri abo ababeera bamwesigamyeko era n'abeera ng'abaluŋŋamya mu bulungi n'abategeeza Katonda ky'ayagala kubanga ogwo gwe gumu ku mirimu gy'Omwoyo Omutukuvu kutuluŋŋamya nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatugamba. Naye ngenda kutandikira mu kyawandiikibwa kino ekiri mu Bakolinso ekisooka essula ya 2
olunyiriri nja kusooka kusoma lwa 11 kuba lwe lujjayo ekinyusi kyenjagala okwogerako n'oluvannyuma nja kubeera nga nzirako ate waggulu ate nzikirire. Bakolinso ekisooka essuula 2 olunyiriri lw'11 lugamba nti kubanga muntu ki ategeera eby'omu muntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Nti omwoyo gw'omuntu ategeeza ogugwo so omwoyo wa Mukama, naye omwoyo gw'omuntu oguli mu ggwe n'oguli mu nze gutegeera ebyo ebiri mu nze. Kati neyeeyongerayo n'agamba nti era bwe kityo n'ebya Katonda sewali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Nga omwoyo oguli mu nze bwe gutegeera ebiri mu nze, n'omwoyo wa Katonda omwoyo mutukuvu ategeera ebya Katonda. Era bw'abitegeera abitubikkulira, asobola okutuluŋŋamya mu byo, asobola okutuyamba okubitegeera. Omwoyo wa Mukama y'ensonga lwaki twetaaga oba kitugwanidde okumwesigamako. Kubanga Katonda olugendo lwabeera yanteeseza, lwaba yantegekera oba ekigendererwa kyanninako, mba oluusi sikiwuliranga nako, mba oluusi sikirabanga. Eriyo ebintu ebimu abantu abamu Katonda bye yabateeseza okukola nga n'okubiraba tebabirabangako, nga tebirabikangako, naye nga Mukama Katonda yakiteesa tiyagenda kituukiriza okuyita mu oyo. Kati kinneetaagisa okubeera nga neesigama ku mwoyo mutukuvu, okubeera nga nsobola okukimanya, okubeera nga nsobola okukimanya. Kale kaakati okwesigama ku mwoyo mutukuvu, olunyiriri lutugambye Bakolinso ekisooka essuula ya 2 olunyiriri lw'11 nti kubanga muntu kyategeera eby'omu muntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda sewali abitegeera wabula omwoyo gwa Mukama. Ti ebya Katonda, entegeka Katonda gy'anninako kyeyagala ntuukirize, omwoyo wa Mukama yakimanyi. Ate manya nti bw'obanga walokoka omwoyo wa Mukama atuula mu ggwe, asobola okukumanyisa. Bw'oba osazeewo okuggyawo amagezi go n'ogateeka ku bbali n'okkiriza omwoyo mutukuvu akuluŋŋamye, ajja kukuluŋŋamya, ajja kukuleetera okumanya ebya Katonda. Naye bw'oba ozzeeyo waggulu mu lunyiriri olw'omwenda, tuli mu Bakolinso ekyokubiri ssuula, Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda luga nti naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu, byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Eriyo ebyo eriiso bye litalabangako n'okutu kwange bye kutawulirangako ate n'ebitayingirangako mu mutima gwange ng'omuntu, naye nga Katonda yabinteeseza nga yabitegekera abo abamwagala, yabitegekera ggwe, alina bye yakutegekera okuba ng'otuukiriza. Naye ng'eriiso lyo teribirabangako n'okutu kwo kubiwulirangako ate ne mu mutima gwo nga tebiyingirangamu, tobirowoozangako. N'agamba nti ebyo Katonda bye yategekera abo abamwagala. Olw'10 n'agamba ti naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo. Okuyita mu mwoyo mutukuvu atubikkulira ebyo bye tutalabangako, okutu kwaffe bye kutawulirangako, n'emitima gyaffe bye gitalowoozangako. N'agamba kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategerekeka ebya Katonda, ebitali byangu kutegeera eriffe abaana b'abantu, omwoyo yabinoonya n'abeera ng'atuleetera okubitegeera. Kati olw'11 n'alyoka agamba nti kubanga muntu ki ategeera eby'omu muntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era ne bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Olw'okuba omwoyo gwa Katonda yategeera ebya Katonda, y'ensonga lwaki kiŋŋwanidde okumwesigamako asobole okuntegeeza ebyo ebya Katonda. Olw'12 ne lugamba era ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeerenga Katonda by'atuwa obuwa. Twaweebwa omwoyo wa Mukama. Bw'oba wakkiriza Yesu Kristo olina omwoyo wa Mukama munda mu ggwe, waweebwa omwoyo wa Mukama akuyamba okutegeera ebyo ebya Katonda, asobole okukuyamba okutegeera ebyo Katonda by'akuwa obuwa. Kitugwanidde okwesigama ku mwoyo wa Katonda.
Mukama waffe Yesu Kristo yayogera ebigambo bino mu Yokaana. Mu Yokaana essula ye-14 olunyiriri lwa 26 ayogera ku Mwoyo Omutukuvu. N'agamba nti naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Yali ayogera n'abatume be. Mmanya nti Yesu Kristo yali yayigiriza abatume be nga bo balina kujjukizibwa bujjukizibwa. Naye ate kaakati ffe Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza. Yesu senga yaliwo yandibadde atuyigiriza, naye kati Omwoyo Omutukuvu yaliwo okubeera nga atuyigiriza. Agambye alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna. Naye bw'ova ku ekyo mu kitabo kyekimu ekya Yokaana essula ya 16 Mukama waffe Yesu Kristo ng'era ayogera ku Mwoyo Omutukuvu. Yokaana 16 olunyiriri lwe-13 kutuuka ku lwe-15 njagala tuziwulirize bulungi nga Mukama waffe atulambululira. Olwe-13 tuga nti naye bw'alijja oyo Omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Ekisooka, Omwoyo atuluŋŋamya mu mazima gonna. Bwe tubeera nga tumukkiriza okutuluŋŋamya, atuluŋŋamya nga twewaddeyo gy'ali, atuluŋŋamya mu mazima gonna. Mugamu ku mazima gatuluŋŋamyamu ge g'okutegeera kiki Mukama Katonda kyayagala tubeere nga tukola mu bulamu bwaffe. Agambye nti Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga, ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Tayogerenga ku bubwe. Omwoyo Omutukuvu tayogera ku bubwe, naye ayogera ku lwa Katonda, ayogera ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Byawulira okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo, byawulira okuva eri Katonda waffe, byatubuulira, era agenda tubuulira ebigenda okujja. Asobola okubuulira eby'omu maaso, ebyo ebigenda okujja mu maaso go, by'olina okutuukiriza ebikuli mu maaso. Omwoyo Omutukuvu asobola bulungi nnyo okubikubuulira singa obeera ng'omwesigamyeko. Olwe-14 lugamba nti oyo anangulumizanga nze kuba anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Omwoyo Omutukuvu yajja asobole okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Kati atoola ku ebyo ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'abeera ng'abitubuulira. Kristo n'abeera ng'agulumizibwa. Bwe ntuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, Kristo agulumizibwa. Kitaffe aweebwa ekitiibwa nga ntuukiriza. Olwe-15 n'agamba nti byonna byonna Kitange byali nabyo bye byange, kyenvudde ŋŋamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. Byonna Kitange byali nabyo bye byange. Bingi Kitaffe byabeera nabyo, naye n'entegeka gy'akulinako egwa mu ebyo Kitaffe byali nabyo. Omwoyo Omutukuvu by'anaatoolangako n'abeera nga atubuulira. Kati Omwoyo Omutukuvu atubuulira ebyo ebya Katonda, atubuulira enteekateeka ya Katonda, atulambululira. Nze ng'omuntu nandyagadde byonna abintegeeze lumu. Ogenda kubeera bw'oti, ogenda kukola kino, ogenda okutuukiriza kino, naye nabagambako nti okutegeera kwaffe ng'abantu kulina ekikomo. Nga senga byonna olugendo lwange nze nga kaakati emyaka gyange si mingi nnyo mu bulokozi, naye ate mingiko, kubanga waakiri ndi myaka 29 nga maze okulokoka. Kaakati senga byonna eby'olugendo lwange myaka egya 29 senga yabimbuulira nga naakalokoka, ndowooza omutwe gwandyabisi. Sandisobodde omutwe gwange okubeera nga byonna mu ebiri, naye yagendanga ambikkulira kimu ku kimu, wano katono na wano katono, ng'era enjigiriza ya Mukama bwe tugisomako mu Isaaya nti wano katono na wano katono.
agenda akubikkulira mpola mpola mu ngeri obwongo bwo gye busobola oba okutegeerako gye kusobola okutereka oba okutegeera. Tayinza kukuwa kyamanyi nti tojja kusobola kukimira nga kinene, naye agenda akubikkulira mpola mpola otegeera oluvannyuma nti luno lwe lugendo lwonna lwe yali alina, naye ng'agenze akubikkulira mpola mpola, wano katono na wano katono, n'akubikkulira eby'olunaku, n'akubikkulira ebya wiiki, n'akubikkulira eby'omwezi mpola mpola, naye ng'agenda akubikkulira. Olw'ekumi-n'ettaano agambye nti byonna byonna kitange byali nabyo bye byange, kyenvudde ŋŋamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. Omwoyo Mutukuvu abeera nga atubuulira ebya Mukama, ng'atubikkulira ebya Mukama. Era Bayibuli kyeva tugamba wano, omusajja wa Mukama Pawulo bwe yali ng'awandiika mu Bagalatiya essula ya 5 n'olunyiriri 25, mu nzivunulo ey'Oluganda ekigambo kino kyagenda kyabulamuuko okuvaayo ng'ezo Olungereza bwe zikijjayo, naye ey'Oluganda egamba Bagalatiya 5:25 nti bwe tuba abalamu mu mwoyo era tutambulirenga mu mwoyo. Naye mu nzivunulo ez'Olungereza zizigamba bwe ziti nti bwe tubeeranga tutambulira mu mwoyo tugobererenga ebyo eby'omwoyo. Bwe tubeera nga tutambulira mu mwoyo, nga tutambula mu mwoyo, ategeeza nti tugobererenga ebyo eby'omwoyo. Naye omwoyo gwayogerako ye Mwoyo Mutukuvu, nti tulina okubeera nga twesigamye ku Mwoyo Mutukuvu tusobole okufuna ebyo Kitaffe byatulinako okuyita mu Mwoyo oyo Mutukuvu, n'Omwoyo oyo Mutukuvu atuyambe okubeera nga tutegeera, agende ng'atubikkulira ebya Mukama ng'abitutegeeza bye tutasobola kufuna ku lwaffe. Bwe nabadde nga ntandika nayogedde bwe nti ate ng'ekyo gye kiri nti tukoze bubi omulimu gw'obwakabaka bwa Katonda bwe tugambye abantu nti omwoyo agamba naye ng'omwoyo tagambye. Naye nabaga ekyo tekijjaawo okubeera nti omwoyo ayogera. Ekyokubeera ng'omuntu omu ayogera nti omwoyo yagambye ng'ate omwoyo teyamugambye, ekyo tekijjaawo okubeera nga omwoyo ayogera, tekijjaawo okubeera ng'omwoyo aluŋŋamya, kubanga ekyamuleeta Omwoyo Mutukuvu Mukama n'amuteeka mu bulamu bwaffe kutuluŋŋamya, kutubikkulira ebyo ebya Mukama, kubeera nga atuluŋŋamya mu kkubo lye tuteekeddwa okubeera nga tutambuliramu, n'okutubikkulira ebyo bya Katonda bye tutamanyi, Katonda bye yateesa okubeera nga tutambuliramu, naye n'agenda nga abitubikkulira mpola mpola nga bwe twewaayo gy'ali okubeera nga tubifuna. Ŋŋambye mpola mpola olw'ensonga nti akuwaako akatono k'osobola, akuwaako ekyo ky'osobola mu kiseera ekyo, n'agenda nga akubikkulira mpola mpola. Natandika olugendo lwange nga ndi mukkiriza, ne ntandika okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, ne ntegeera nti mpitiddwa okubeera omuweereza. Era olw'okuba nategeera, mu mwaka gwange ogwokubiri mu bulokozi nagenda mu ttendekero lya Bayibuli okubeera nga ntendekebwa mu by'obuweereza, nga naakamala emyaka 2 mu bulokozi. Naye lwakubanga yali ambikkulidde nti kaakati oteekeddwa okugenda n'otendekebwa, oyitiddwa mu buweereza, naye olina okuweereza ng'omanyi ng'olina okumanya. Ne ŋŋenda mu ssomero lya Bayibuli ne ntendekebwa. Kaakati okutendekebwa okwo ate ne kujja nga kuntuusa ku birala bingi, naye nga senga yantegeeza ku lunaku lwe nalokoka ne nzikiriza, naŋŋamba ogenda kubeera nga oli muweereza, ogenda kutendekebwa mu buweereza, kubanga Mukama antendese mu mitendera egitali gimu,
natendekebwa mu ggwanga lino netendekebwa ebweru w'eggwanga lino naye nga byonna bigenda bigattako bugassi ku ekyo Mukama Katonda kye yali yateesa nze okubeera nga ntuukiriza nti ne bwe mbeera nga nkola omulimu gwe ngukola nga omuweereza eyatendekebwa. Mukama yakyagala mu kuteesa kwe yayagala mbeere nga mpeereza nga ndi mutendeke nga nina obutendeke obw'okubeera nga mpeereza nga siweereza lwa kuyitibwa kwokka naye nga nina n'okutendekebwa mu buweereza. Kati ekyo Mukama kye yanteeseza ku ludda olwange n'ebirala bingi bye sijja kubeera nga njogera ne mmalayo naye naawe waliwo Mukama kye yakuteeseza. Omwoyo Mutukuvu agenda kikubikkulira mpola mpola n'olwekyo era erimu ku ddaala oba ku steps ze tulina okutwala ey'okwesigama ku Mwoyo Mutukuvu mu buli kyonna kye nkola mbeere nga neesigama ku Mwoyo Mutukuvu ajja kumbikkulira ajja kunnuŋŋamya okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi.